abali e Uganda ng'olina abantu bokuddungu mutusabire ebikompola bikaaye essaawa yonna mulimu n'abagenda ofiirwa emirimu ekyo kyo mube nga mukimanyi airspace mu bbanga kati bagigadde okay tambuza video bannange Iran ekubye Qatar babombinze Qatar. We don't know where it's coming from right now. Abantu bona bafulumye mayumba gaabwe. As you can see, abantu bafulumye mayumba gaabwe bambi batidde. Abantu bona bafulumye mayumba gaabwe bambi bali mukutya okwekitalo bana mutusabire Qatar mutusabire. Abana baabo bonna abantu bafulumye mayumba gaabwe buli muntu atidde. Bakakupa ebizimbe bitano bigudde ku ttaka. Kati abantu bona bafulumye mayumba gaabwe bonna bali ku makubo bali ku street batidde. Emizinga gikubye ne tuddukayo banaye mu apartment buli wamu abantu bali ku makubo batidde bonna abantu bona basaasaanye. Banaye tufudde la hawla wala quwwata illa billah. Lava. Betu. Ai. Lava. Besi hiyo betwala uyo maleta nona aleta lava. Ah, nebe tulisala berie tuliseda ba. Ah, bana tufa. Bana tufa. Happy New Year. Oh my God. Happy New Year. Oh my God. Irani mutuleke tudde wafe Uganda. Emizinga gijo giri mukuba yaddala yakatandika kati tena nawe gari akazimba kakatira tuli mujira bawane ayo mutusabire esawa yonna abantu badduse ddala ba mulabe ekiri waggulu. Amerika yamugamba omuyirani yagamba Dabe ekiri waggulu eziri waggulu Iran eva wan ejenu kati Iran eva wan enu kati gundi neto eja Iran jiva wan ene ja Iran wan UAE cancelinze flights zonna wenjogero cancelinga esazizaamu ennyonyi ezisituka ku kisaawe kyayo nezigwa ku kisaawe kyayo. Tekyali nnyonyi esituka mu bbanga okujjako ennyonyi zimu ez'amagye oba ennyonyi ennwanyi. Kino kivudde ku Iran okuba beesi emu ey'Abamerika esangibwa mu Qatar wamu n'ensi endala eri awo wansi gye mulaba awo. Ate tujjukireko mabegakawo UAE yalabiddwako ng'ewa Israel eddagala. Mukitegeera bulungi. Kati mmwe mwenna abali eyo ng'olina abantu bokuddungu banne mutusabire. UAE wetuukira okuggalawo airspace yaayo nti ennyonyi ejja beesituka obanga egwa egenda egwe mu kikompola. Abali e Uganda ng'olina abantu bokuddungu mutusabire ebikompola bikaaye essaawa yonna mulimu n'abagenda ofiirwa emirimu ekyo kyo mube nga mukimanyi. Airspace mu bbanga kati bagigadde okay tambuza video. Josephat Seguya president w'olugambo tuli Qatar naye ennyonyi baziganye okudda najja nabategeeza bulungi nnyo ensonga ez'enjawulo zonna twazikoze tubale tudda kiro ne baggalawo airspace olw'olutalo zivuga nno wano munnange olutalo mulumanyi bulungi nnyo kati simanyi bwe tudda naye ekikulu nnyina ekivulu kyange temwerabira dina nga 10 July pa passport nga mpeza emyaka 25 mawulire bagulawo ennyonyi oba tebaguddewo sijja kulinda bino bya covid Waki tunayita malungu nga tutambula. Ono yakola mu nnyonyi yennyini. Yabadde atugamba. Akwenye nsanze ndi wano. Bagaddewo naye nga ndi wano Qatar. Kati nange tubali tukomawo kiro kino. Ate bano be bazivuga. Be batuwa ebyokulya bibaera ku nnyonyi. Mathamwana muna Uganda naye nga bw'omanyi be bano eri Wamala be yayimbako. Afaananya omuwala akola ku nnyonyi. Bali abalala boolaba era ffe bannayuganda ffenna ababadde balina okuba nga tukomawo naye nga ekivulu kyange temukyerabira nga 10 July pa passport nga mpeza emyaka 25 wadde ennyonyi baziganye okutambula naye zijja kuteera nja kutambula nja kujja matha tebazite
Yeah, bagenda birawo something good. Tujja kudda okitegera twajja tuli Doha naye kati biwanvuyire ddala tunadda ddi binaba watidde nnyo ate sitidde kusinga bazungu bomu zivuze misaire abazungu anyway ddala naye ffenna tutidde kyekituufu kati waliwo story eno UBC yagikoze abamu basobodde okukomawo thank you abamu basobodde okubeera nga bakomawo mu mboozi eyo gye twalabye kati abamu ku baana ba survivor kati banabeera bakaawonawo abatuuse ku kisaawe Entebbe era twebaza ne prime minister ekintu bakikwasiza maanyi era balina kye boogera naye kati waliwo bannaffe abagenda okukola ezimu ku video ze tulina waawo nga ebintu babiraba live Irani byesindika eri mu nsi endala ya Israel babiraba live banange mutusabire banaye mutusabire bagenda tukubamu ebikompola ekigombe kikuba okufaako obufi bagambye kata bagikubye kati mpulire ngo ekigundi ebino ebide ebirabula abantu bivuga okufaako obufi Bahrain we mulaba temumpuliza abatanjagala ekyo kyomujja kuba munansonyi walina abanfudde naye ate abatanjagala wentukira mugulu ngenda bawujjawujja emiggo ngenda bakuba ebinyombize naye nga bambi omutima tegundiimu bali mutulabula nti kabomu kaje sawa yona banaye mutusabire abali Bahrain kyatutuuseeko dda kijja okiwulidde sibayo baba wulye nagaba wanga afudde ng'ekikompola kimaze okumputula naye nga kyekiri Bahrain engombe evuga okufaako obufi anange mamaze kiwulidde twabale twavuddeyo ddeeri muzikalina gye tusulanga twasse ddeeri wansi nga gye tuli nekkuba olaba lyakaze wadde kiro naye era bulijjo emmotoka zitambula wano nze mba nzirengera naye maama abantu badduse bonna kibuga bakyabulidde Doha wano kata mundu ebadde evuga nga Irani etufiirako bategeezezza nti oba olina munno nga abadde anaatera okukomawo waliwo ensonga lwaki tannadda kubira ku munno ali ebuwalabu zerujja akuume Airbnb home ge maka gapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nango ezo zokka gasangibwa na mugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi oluguudo lwa Kolansi paka ku gate galina sitting room enteeketeeke obulungi dining efumbiro kw'ossa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom waliwo wifi CCTV kamera ziraba ebweru ne munda ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi inverter etereka amasannyalaze ne gatavaako garden nnungi parking nnungi gate ya remote ekifo kino kyakommodatinga abantu okuviira ddala ku muntu omu couple family namwe abategese bupati obwenjawulo kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Al Hilal Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo so olwaleero tuli wano eno nga tuli nkola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri basement leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Hey guys, mwena bakasitoma abange abalungi. Tulina ebizigo ebya buli kika, oli muddugavu, oli mweru, oyagala ku brighteninga, oyina embalabe, oyina binnamakula, ebizigo byonna tubiina. Twayongeddemu ebirungo mu bedroom products azeetaaze zonna weziri mu bungi. Tulina fertility tea, tulina eddagala ery'enjawulo. Gwatwetaaze so tukubirako ku namba yaffe eno wammanga 0708763211. Little Bird School, Mixed Day and Boarding School isangibwa Nansana Kyebando Nsumbi bagamba nti gwe omuzadde akola ennyo ng'obudde olina butono bw'omwana wo mubakwase babere nga tebamulabirira bulungi mu by'okusoma ne mu bulamu obwa bulijjo saate era ne bakugamba nti gwe omuzadde ali ku kyeyo osobola okuba ng'obawa omwana wo paka contract yo weggwako oba paka ekiseera kyekyeyo wekitambulira oba paka w'okomawo n'olaba ku mwana wo azonga obawadde ebyo byonna ebyetaagisa okulaba ng'omwana wo bamutereka mu kifaananyi ekirungi balina emisomo egy'enjawulo nga kw'otadde ne computer lessons eri omwana okuviira ddala ku muto paka ku mwana owa P7 ate ng'era nkutegeeza nti n'abantu abakulu abasobola okuba batuuka ku ssomero lino nammwe basobola okuba basomesa computer essomero baliyita Little Bird School
liri mixed day and boarding lisangibwa wano Nansana ngodda ku Kyebando ekyalo bakiyita Nsombi. Rich Boutique wano ku Kamukamu Plaza Entebbe Road Kampala bayina engoye okuva e UK ez'abaami n'abakyala kosa n'abaana ebiteeteeyi ebirungi bayina tops bayina pants ennungi ez'abakyala kosa n'engoye ezambalibwa munda bayina engoye z'abaami ng'amasuuti bayina t-shirts ennungi jeans ennungi engoye endalira abaami ze bambalira munda bayina diapers oba ziyite pampers okuva ddala ku mwana azaaliddwa paka ku muntu omukulu engatto z'abakyala ennungi n'engatto z'abaami byonna babina ku Rich Boutique n'ebyokwewunda eby'abaami n'abakyala mujje wano ku Kamukamu Plaza first floor F46 oba osobola okugiyita FF46 nga weritimbiddwa ku mulyango gwalyo oba ku ennamba z'essimu eziri wansi awo babere nga bakolera delivery. KBS TV kutusako Friends of MC Meya omuweereza waayo aweereza omuntu wa wansi okuyita ku mpewo zaayo ne ku TikTok ng'ayita mu kitongole ky'ekirwanirira eddembe ery'abasajja ekya Equity for Men.